ensasage ku Parliament abaka baffe aba National Platform leero bakoze ensasage. Museveni bino byatya, Museveni bino byatayagala kulabirako ddala, Museveni bino byemusuza nga tatudde kubanga wano bino tayagala biraba kwadde n'obbiwulira. Twebaza nnyo Mathias Mpuuga Nsamba mukama waffe, weebale kuyimirirawo ku lwa bannayuganda, weebale kutalyamu bannayuganda lukwe, ate weebale kwogera ng'omubaka akulembera babaka banne mu Parliament. Tusiimye nnyo. Bino bye tubagamba bye bino bye tulina okukolera ddala, wano we tulina okutambulira ddala, era wano we balina okututwala ku buwanguzi. Tukozese eddoboozi limu okulaba nga twanika gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni awamu n'abantu be, era nga tugiteeka ku mbeera we n'atuukira egambe nti yes, kati bannayuganda mbatadde be nnawamba abatalina musango. Embeera bw'eti bw'eri baganda yange ku Parliament. Mathias Mpuuga Nsamba afumbye kw'erima, agambye tebajja mutiisatiisa, tebajja mukangakanga, tebajja kumujja ku mulamwa. Muswadde nnyo mbadde mulowooza mugenda kujja mu Leader of Opposition ku mulamwa. Muswadde nnyo mbadde mulowooza agenda batiitirira akole ensobi. Tubategeeza nti muganda wange tuli bagumu nnyo, tuli solid nnyo, temulina kye mutugamba, temukyalina kye mutugamba wabula okuggyako okukwata abantu baffe ne mbatuwa nga bwe mwabawamba era nga bwe mwabatwala. Tubasaba baganda baffe, tubasaba abantu baffe, mulemeddwa okutuwa abantu baffe. Ate mwongera okutulaga nti mujja tutiisatiisa. Naffe tubasuubiza nti tetutidde tutiisatiisa, naye kye twagala be bantu baffe. Ebadde ensasage nnyo ku Parliament. Mathias Mpuuga Nsamba mukama waffe tweyanzizza, bwe bali kulemberamu babaka banno, ate na kino ne mukikola. Bino bye twagalira ddala. Wano nno tuba tusimbudde, wano nno tuba tusenvudde, era tuba tukutte ettaffaali. Yes, tusiimye nnyo baganda baffe, tusiimye nnyo mikwano gyaffe. Mwebale kulwana, mwebale kulwana, mwebale kukola buli kimu okulaba nga tusobola okutambulira wamu ne tusobola okutereeza byonna ebyasoba. Bino Museveni byatayagala kulaba n'okuwulira. Tusiima nnyo ababaka baffe mwenna 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 abeerekereza ne mbeerawo ku lwa bannayuganda abo bonna Museveni bawambye, Museveni basse, Museveni bayagala okusaanyaawo. Kankulaga embeera nga bwe badde ku Parliament ate olunaku olwaleero. Parliament byesazeewo olwaleero si byankomeredde, era olunaku lw'enkya tugenda kutuulanga kuzuula mu nsonga nga nezibadde mu Parliament ky'amateeka gafuga Parliament gatutyonawo ekimu ku byo eddembe ly'omuntu tukkiriza nti kaliwo okulinnya, naye mu mbeera gye kalimu kalina busobozi kugusa nsonga eyo. Ne ssentebe waako yennyini akulaga nti ebigenda mu maaso byamuzitowako sobola mutuka mukunda ate kulemerwa nakuba mutuka. Ensonga tukyagiriko eya Police Commission kuba nti erina busobozi nabavuuza nganga nsonga eyo. Yalaga dda nti bayinza okusiggalawo bagisobera dda newa n'amagezi abantu abo badde zine gavumenti baweeyo ku kasente tetusobola kuwa commission ate muliye bannayuganda ensonga ey'otumiddembe ly'obunyanja nga abantu tugenda kutunula mu ntambuza okubyokugoberera ddala saabawolereza we Parliament bayagala okukolera mu abantu abali mu makumi n'emyaka esatu yonna osobola bagamba nti tugenze kutunula mu bantu nene n'omwaka omulala era nga bakyali. Olwekyo tenyina okwebaza Parliament ensonga zino ziteekeddwa, ensonga zikyali mu ddiiro etazinawo. Thank you. Just tugenda summarizinga okay, elected two committees, internal affairs and human rights committee. How do you make of this committee? That's priority.
Of course, we wanted a select committee to be constituted, but since the House has settled for the two committees, the Human Rights Committee and the Internal Affairs Committee, we are open to that. We shall also explore that because the most important thing for us is to keep pushing until we get our proposals. Tubadde twagala akakiiko ak'ekyokodde ak'enjawulo kanoonyereza ku nsonga ziranga paalamenti naye House esazeewo paalamenti esazeewo eyawamu tya tukozesa akakiiko aka Human Rights aka paalamenti n'akakiiko akakwasa ensonga za internal affairs oba eza security. So n'olwekyo olw'okuba nti ffe ensonga ekyali mu ddiro buli kkubo eririwo tugenda kulikozesa okula n'okulabanga tufunye abantu Mugambye mulina temuli contented na Human Rights Commission. Uganda Human Rights Commission. Obuzibu okusookera ddala nti akulira akakiiko obuzibu nti akulira akakiiko ekiri kya paso azze emabega alaga okutya kyakolera mu kutya bwabanga obulibwe era n'emabega kwe yategeezaako nti abantu bajja n'emmondo mu kiiko kakati omuntu akolera mu kutya already toyinza kwesiga nti ebintu byonna byali investigatinga n'okunoonyerezaako ddala abikola n'okwetegerera kwalina okubeera nako mu mateeka so kyova olabanga tulina reservations okuba nti Uganda Human Rights Commission enoongereza. Yeah, we've heard it from the chairperson of the Uganda Human Rights Commission that she's under threat and that some of her people on the commission come with firearms to the meetings. So we believe that she's working and operating under threat and fear. So we can cast doubt on actually whether she can produce a genuine and authentic report regarding the missing persons and the murder victims. Yes, abantu baffe mwenna tulwana ku paalamenti ya Uganda ndowooza ekigenda mu maaso tukiraba ensonga ezikutaakatiza ddembe lya buntu abantu baffe 18 abaabulawo abantu abattibwa mu November 2020 nga kwe kuli John Bosco Kibalame yabusibwawo talabika Rita Nabukenya yattibwa Frank Senteza n'abalala bangi nnyo nga bw'obamanyi Dani Kyeyune. So ensonga ekutte akati olunaku olwaleero paalamenti ya Uganda etudde era ng'emu ku nsonga ereeteddwa emu ku conditions etwatuwadde okukoma mu paalamenti omulundi ogwokubiri bwe twatula mu paalamenti wiiki ewedde ku lunaku olwokusatu twategeeza nti twawuliza statement ya minisita ku nsonga okwemulugunya kwaffe ne tuweebwa ne tusaba paka leero okukomawo okubako kye twogera. So olunaku olwaleero tuzzeeyo mu paalamenti ne tubakubira ku floor ya paalamenti files zonna n'obujulizi bwonna obuli videos eziraga abantu nga battibwa obujulizi obulaga ab'enganda z'abantu engeri gye banyumyamu abantu gye baabulamu okukakasa nti ddala si kituufu nti abajulizi beekweka wabula gavumenti eyabeekweka negana okubajjako obujulizi ate nga n'abalala gavumenti beegamba nti tebaliiyo tuleesa obukakafu nti ddala gye bali national IDs bazirina passport bazirina voter slips bazirina nga ddala si kituufu gavumenti kyeyagamba nti abantu bano tebaliiyo. So ekyo tukikubyeko tukiyiyeeko amazzi ne tubaleetera obujulizi bungi nnyo obujulizi tuleese bungi nnyo mulina videos eziraga obutujju obutemu abantu okukwatibwa nga tebawozesebwa bingi mu bantu abakolera ku byennyanja fishing communities ensonga z'obusiraamu byonna tubireese mu nsonga eno buli kyoyina yaffe era we tumalidde nga enkalusi enywedde nga twagala ngaffe aba opposition nga kyetusinga okwetaaga kufuna results ku bantu baffe ababusibwawo 18 okulaba nti abakola ebikolobero ku bantu n'abaabatta babeera nga basasula era tumaze ebbanga n'omulona mu paalamenti wedda nga tugezaako okulaba kutema mpenda okulaba nti tufunya tutya amazima n'obwenkanya we biggweredde nga paalamenti esazeewo ebintu bisatu wano wammanga okusookera ddala nga leader of opposition naffe tubadde tusabye paalamenti ya Uganda okubeera nti abantu bonna abaakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi bateebwa mu nnambiro nga tebaliiko kiki oba kiki wabula ekyo attorney general wa Uganda bwe tumaliriza ng'akkaanyiza naffe nti agenda akontaktinga chief justice akontaktinga principal judge chief registrar of high court awoza kwasaganya n'ensonga z'amateeka z'okuddukanya ekitongole ekiramuzi wamu ne DPP akola ku kusindika abantu mu makooti okulaba lisiti z'abantu bano abaludde mu makomera oba bakuza
prisoners wapulitita police prisoners n'agamba oluvannyuma n'aba abafunye lisite bamaze okubayiga bagenda kujja bategeeze parliament ensonga eyo era balabe nga abantu abo bateebwa ekyo kyekisooka ekikkanyiziddwako tulindiridde mu sipesene ya parliament okulaba nga atone geno n'abakulembeze ba gavumenti nga bateeka mu nkola oba bawa ekitiibwa ekyo kibasuubiza bannayuganda ekyokubiri nga opposition tubadde tusabye bateekewo akakiiko ak'enjawulo akeetongodde akayitibwa Judicial Commission of Inquiry kanoonyereze ku nsonga zino zonna zetwatadde mu kiwandiiko kyaffe ensonga zino omusanvu okuli ba political prisoners abantu abatulugunyizibwa ku nnyanja okuli ensonga z'abasiraamu abasibwa nga tebabuzisibwa okuli abantu abaludde mu makomera yadde sibandaabufuzi naye nga bakwatibwa ne baba ku poliisi oba mu prisons okuli abantu okubeera nga batrayibwa mu kooti martial ng'ate basivilian tebalina kubeera nga bakozesa makooti z'amagye ensonga zonna nga twaziteekako nga tusabye zibeerenga ensonga ezo zitunuulirwamu nnyo era wetumalidde nga Judicial Commission of Inquiry nga palamenti esazeewo ng'ekulembera sipiika Netamu ng'eyakubiriza palamenti ya leero nti tekyetaagisa kuteekawo Judicial Commission of Inquiry kuba kijja kuleeta cost implication ku consolidated fund nga bagamba ssente zijja kuba nyingi ez'okuteeka mu commission eyo okutandika okunoonyereza ku nsonga ezo ssente zijja kgenda nyingi ekyo kyebakote naye ne bamaliriza nga bagambye nti baddemu bawe Uganda Human Rights Commission obuyinza enoonyereze ku nsonga zino eno nno Uganda Human Rights Commission yeekulirwa omukyala Wangatya so tubadde tulinamu obuzibu olw'ensonga omukyala yavaayo okwemabega n'ategeeza nti ali mu kuti atambulira mu kutiisibwa oba ali mu kutya olw'ensonga y'okuba nti nno abamu ku banne bajja n'emmundu mu meeting so ffe nga tulowooza ti omuntu akolera mu kutya ayinza okuba nga okunoonyereza kwe kulimu ebintu bikubibwamu ebituli olw'ensonga tayinza kumanya oba bamutiisiza oba nedda kyokka tubadde twagala bateekawo akakiiko akeetongole aka Judicial Commission of Inquiry kakole kwenye ensonga naye tekisobose sipiika n'ategeeza nti bagenda kuengaginga ne Uganda Human Rights Commission ne mu meeting nga balina leader of opposition n'abakulembeza mu side ya gavumenti bategeeze commission kiki baagala era bagireetera obujulizi bwonna n'abajulizi bonna abali eyo ebweru ku nsonga z'abantu baabwe ababuzibamu n'abo abattibwa ensonga ey'okusatu ebadde ku komiti ya palamenti tubadde tusabye nti ne palamenti yennyininyini yakolemu akakiiko ak'enjawulo erondemu babaka ab'enjawulo n'abantu abalala tukole olukiiko olujja ne palamenti naye enoonyereze ng'ekoze independent committee egendeyo mu field enoonyereze egende mu makomera egende mu masemu ebiki byonna naye ekyo bamaliza bannaffe bagambye tegeri gye waliwo engeri gye waliwo Human Rights Committee ya palamenti tukozese komiti eyo naye ne bagamba nti olw'okubanga eyinza okuba n'obunafu wano ne wano bagatteko ne komiti eya Ministry of Internal Affairs zonna zibeere nga zitandikirawo ddala omulimu nazo okwongera okunoonyereza ebyo ebintu n'okulaba ng'abantu abakwatiddwa mu ngeri ey'amanku ekyo n'okusibibwa nga tebawozesebwa babeere nga bateebwa n'abo abattibwa abo abaabikola ebikolobero byabwe babeere nga babisasulira ensonga esembye ebadde ey'okuna ebadde yakubeera nti abantu abatwalibwa mu court martial nga bawozesebwa nga tebannansi ekyo sipiika of palamenti akyongeddeko n'agamba nti ensonga eyo tebasobola giteesaako kubanga kisangu kyali mu Supreme Court abantu bawangula Court of Appeal Constitutional Court yayisa nti monna omuntu yenna nga munnansi nga si munnamagye takkirizibwa kukozesebwa era neeragira nti abantu bonna abaali basibiddwa mu makomera ag'amagye nga bannansi baveeyo batwalibwa mu kooti zino eza bulijjo wabula gavumenti egambye nti yajulira erina omusango oguli mu Supreme Court era neegamba nti tesobola kukyusa bantu abo paka ng'omusango gwa Supreme Court gumaze okukozesebwa so okusinziira ku nsonga ezo zonna eyo y'ensonga ey'okuna ne bagamba nti eyo balindeko Supreme Court okole omulimu gwayo kubanga palamenti esobola kubeera ng'ettamu okuyingira emirimu gya kooti so ensonga bwetyo bwewadde naye nga by and large okutegeera gwali eyo ekintu kiri kimu kyokka brief ngaze kyenkuwa nti nno wetuviiridde wano olunaku olwale ku nsonga z'eddembe ly'obuntu akakiiko ka palamenti ak'eddembe ly'obuntu kagenda kutandika okuddamu okutunulira ensonga ezo Uganda Human Rights Commission egenda kuddamu otunulira ensonga ezo ate ne Attorney General alina okudda mu palamenti ne aripootinga nga amaze okukontaktinga ba government officials abantu bonna abali mu makomera nga tebawozesebwa nga bakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ebyo bye tugenda okufolowingako ng'ate bwe twadressinga ne avenues endala kubanga kimanyi bulungi ti mu mateeka waliwo ne avenues endala nyingi zetusobola okubeera nga tukosera tukyagenda nazo mu maaso ez'okugenda nga tuwolereza abantu ez'okubasabira writ of habeas corpus ababuzibwawo ne zibeera applications ez'enjawulo tujja kugezaako buli kye tusobola okulaba nga tulwanirira abantu baffe okufuna amazima
okutuukana n'obwenkanya naye tukobola bannayuganda bonna abali eyo teddembe ly'omuntu terina political color teriiko class teriiko wa security teriiko atali wa security n'olwekyo ffenna tujoyininga amaloboozi gaffe abantu bateebwe abaabusibwawo bateebwe tuvumirire ekiwamba abantu kubanga si kirungi ate kibi nnyo naffe tulaba nti ne mu gavumenti ezaasooka kyekyavumirizanga gavumenti ezaasooka kyekyasinga okuwulikika kakati ne bano bwe babanga kye baliko era bannaffe bakoliriza abamu bakirese n'okufuna ne bagamba nti kibi nnyo gavumenti okubona ngesobola neyogera ku bintu by'okubeera ng'abantu babusibwawo tekirina kubeerawo mu uganda nolwekyo ffenna tulina okukibuulira bannange bakwano bange mwenna abaliko nsigadde nze Shamim Maliro paka mu lukyalo wa Kampala ate shadow justice minister tuli wano ku parliament ya Uganda e Kampala era nga ensonga za ddembe lyabuutuze zikyagenda maaso ku palamenti ya Uganda. Bwetyo embeera bwebadde ku Parliament ababaka ba National Platform bonna boogera ku nsonga ez'enjawulo ezibadde mu Parliament olunaku olwaleero era nga Honorable Shamim Malende omubaka waffe ensonga bw'ate bw'azirambuludde bw'ate bw'azoogedde ababadde balowooza nti nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'ababaka be balina ekyenjawulo kibaagala okuteesaganya ne gavumenti ya USAID tubategeeza ffe tukyali ku mulamwa gwa kubanja bantu baffe. Temulowooza nti no mulama twaguvaako tetunnaguvaako tugendera ddala mu maaso n'okubanja baganda baffe era n'okubanja mikwano gyaffe mujja tuwa abantu baffe mujja tuwa baganda baffe mujja tuwa abaana baffe bonna bemmanyi bye mwawamba bemmanyi bye mwabuzaawo mwe bemumanyi be mulina mujja batuwa oba mwabatta oba balamu oba bafu ffe tubagamba twetaaga bantu baffe ate nga mujja batuwa mu mirembe oba si mu mirembe ffe tuli bagumu nnyo tugamba ekijja kijje naye kasita mutuwa baganda baffe kasita mutuwa bannayuganda be mwawamba kasita mutuwa bannayuganda be mwabuzaawo temujja twebulizaabulizaako ng'eno bwe muwamba abantu baffe era nga mwe mukola bye mwagala tubategeeza twetaaga bannayuganda bano be mwawamba bano nno balina famire zaabwe balina abantu abo ab'okulabirira era balina n'emirimu gyabwe tebaali basabirizi nga bwe mugula okuvuma Kyagulanyi.